ngamba muwala mama lady bambishana omama onyirira kubache bambusumu olukete era sigano nakubotale mubazaddebo ekyo bwekigana alekanda oyo muganda wo alayo olunanyona ngenda kugulira abawagizi ba Michael awasooka 10 buli omu ekyennyanja bagalyako ne chiefs bwe kiri yonna ne bakama bange badde mbasaba ne muli bakwano bange tujumbire ennaku zomezi 17 ku Lido Beach ngonzikite bulungi basebo ne bajja mu nsansi nnyo balaba ku celebration ya Uganda music at celebrating King Mike emyaka 2 abantu bangi muze mundaba nga mbeera ku bivulu by'abayimbi naye ekintu alayosirwa okuba nti nina okubeerayo wala mbeera kuba celebrating Ugandan music. King Mike omumanyi emyaka mingi ng'akyali DJ atanafuuka king ng'oli DJ wa Ragadi ng'oli DJ wange DJ w'abayimbi abala bangi. Ndi very happy okuba nti ndi part of okucelebrating n'okujjukiza nti igwe King Michael wakabi bakwano bange. King Michael yagambwa alina show alina celebration maybe tumwakifunamu ki mulamwa omukulu ono bwe natudde naye bwe natula naye kyagezaako okutegeeza nti tutandike okwecelebratinga King Michael oli musajja muvumu oli mukwano gwange n'ekisinga obukulu oli mimbi wansi yaffe blood njangambye abantu bonna abatula ku TV nti ekyatumalamu amaanyi bwe tatambulira wamu bwe tatambulira mu buvumu King Michael oli waakabi era mpita bakwano bange mwena abandaba ku mikutu gyonna gye mundabirako nti nja tucelebrating Uganda music nga tucelebrating omu ki omu Sunday Michael ngenda kujja ndaguze digi yange empya badde njagisaba okulaluvayo naye ngenda givuga ku Sunday nga celebrating gwe bakwano bange mwena mujje mu celebrating Uganda music muleke kulinda abantu bayita oba kuba biranga bebaffe ba Michael Jackson bamwe bebaffe ba Muhammad Ali bamwe bebaffe ba Binimani bamwe bebaffe ba Muhammad Ali Michael oli wakabi era mpita abawagizi bange bonna mu ggwanga lyonna mujje celebrating DJ Michael King Michael ngamba muwala bambileide goma onyirira kubache bangusumu olukede ebyange bigenda kwera bitono nnyo naye bwe oyagala Uganda jangu oba toyagala Uganda tojja tetugenda byekola ku Lido nakuza omwezi 17 wendi ate sokwa ni Michael maiba fala olofale yagaye muyansasula okwera ku show ngenda kubeerawo because nawe inakyogata ku ggwanga okwana wange namba itira kusomesa 17 Lido Beach tojjango ojja ku byaddala bigira kwera byaddala Michael nkulisa olugendo lwonna weebale nnyo byonna byekoledde music ku Uganda weewaawo mwalinamu ensonga zammwe ze mwalina nti byaliwo no problem nabali nabo bali tuzeninga music waki wa Uganda tugende muki mu maaso weebale kutwala Uganda music mu maaso bunga bet Musia namwera bannamawulire mwenna nze ndi serious business njagala nnyo Michael digi yange ogimanyi ngenda gijjayo kulwo ngenda gijjayo naye nga bajjali bange mwena mu respect mu love
tuwali sheri Nigeria, tuwali sheri Congo, tuwali sheri Rwanda, eno sheri wa Uganda. Mujje tubikole. Yes, Dr. Josechameleon, 20 years, King Michael, September 17th, 2023, Tuliku, Lido Beach. So we're going to remember Michael. Anaye Michael. Namo banama uli mukama nyiro wakati mwagala kayimba. Tuyimbe mga bana Uganda. Anaye Michael. Wanekero mwana geno nzekandaba. Abatala mwe wanekanjoko afanzi. Watiri jangu ke wange kulido labo. Yes, aha. 20 years okuwanga Michael amala mu industry. Ensonga zange ntono nnyo naye ngamba kimuntu mwenna gye muli ogendeko mugezi kumakya kupesa wanya paka gowokoyera atulinawo chance emu ku baana ba holiday makers nti mutwalo gumu okuva lindako akazina kakutte nnyo nange nogenda okugoba akange Michael nkwagala nnyo ko lunaku enda kujjayo digi yange ngituuleko entwanga yange ngenda kugulira abawagizi ba Michael abasooka 10 buli omu ekyennyanja nagenda bagulira ekyennyanja bagalyako ne chips bwe kiri byonna naye bakama bange badde mbasaba nomuli bakwano bange tujumbire ennaku zimezeka 17 ku Lido Beach ngamba muwala mama lady bambishana omama onyirira kubache bambusumu olukete era sigana otale muwagaddebo ekyo kigana alekanda oyo muganda wo indako akazina kakutte nnyo nange nogenda okugoba akange Michael nkwagala nnyo ko lunaku enda kujjayo digi yange ngituuleko entwanga yange ngenda kugulira abawagizi ba Michael abasooka 10 buli omu ekyennyanja nagenda bagulira ekyennyanja bagalyako ne chips bwe kiri byonna naye bakama bange badde mbasaba nomuli bakwano bange tujumbire ennaku zimezeka 17 ku Lido Beach ngamba muwala mama lady bambishana omama onyirira kubache bambusumu olukete era sigana otale muwagaddebo ekyo kigana alekanda oyo muganda wo King Michael, olwairo mugenda kufuna n'omukisa abatamanyi manya ge matuufu okugamanya olwaleero. Omwami oyo ayitibwa 20 years of King Michael nga nja kusooka okubeetondera olw'ensonga nti twakyusa gye twali tulina okubeera. Naye nga sinnabeetondera njagala okusooka okwaniriza mwenna abasponsaze baffe mwebale nnyo kukkiriza kutambula naffe na kututeekamu kasente. Dr. Josechameleon nsiimye